bwakola mu kiyumba naawe kino kisobola osobola okubeera obulungi n'okola bweka n'omalako contract inga okoze otya inga weeyambye. Tusanga ebizibu bingi nnyo mu biyumba abamu kumwe temumanyi ingeri how to overcome challenges ze musanze mu nyumba ya mukamaawo. Omunno nga mwe muli amajini, mwe muli ebiiso, mwe muli eddogo, mwe muli olutwe, mwe muli okusoomoozebwa okwenjawulo. Naye bw'okwata obukwasi cinnamon n'oyongeramu amazzi, muganda wange ligenda kufuukira eddagala ery'olubeerera erigenda okuwonya buli kimuteekako n'okuzikiza omumwa gwa mukamaawo. Naaba nga tagenda kuddamu gubikula, naaba nga tagenda kuddamu kukola ki? Kugubikula. Akula yaloga naye ate lino siddogo kubanga tewali gwerita. Tula katambi yenze Shila Adita mwenna abasubscribinze ku YouTube channel yange imbagala nnyo ate n'abasubscribinga kikole mu bwangu subscribinga kwata ku notification bell nga buli video yonna gye tuteekayo ekutukako bulungi nga gwomu abali ku kakiiko ka channel eno kikkakatako commentinga manye endowooza yo wabula ate nga naaba batasobodde kulaba video we banalaba comment yo nabo bajja kwagala okumanya kiki ekifa mu video kiki Adita kyatugamba leero ataddeyo kaki. Tuula ku video oyige nkubiraako ku video ko nga weeyambisa Instagram link injiteeka waawo gwe kwata mu link ekulete ku Instagram yange followinga onkubire esimu eyitemu ombuuze buli kimu kyoyagala nja kuba nkuddiramu. Bangi nnyo mwambuuza bannange Adita okikoze otya emyaka egyo gyonna okukolera omuwarabu n'okomawo nga tofunye bizibu n'okomawo ng'olabika bulungi n'okomawo ng'onyirira n'okomawo ng'olina ssente zo n'okomawo ng'oli mulamba nga we wagenda. Iye nawe kino okisobola muganda wange, nawe kino okisobola ate era nga gana amagezi gajja kukukolera ate era okomewo oneebaze nawe olagirireko abalala. Muganda wange teweefeebya. Luli nakola video nga mbalagirira amazzi baddiya mukimanyi nti amazzi ddagala oba obadde tokimanyi. Gokwata cupa yo ey'amazzi gateekemu bulungi nnyo gasabire buli kimu kyonna kyoyagala kisabire ku mazzi ago. Amazzi ago gatereke bulungi nnyo obeere nga ogakozesa mu kunywa ne mu kunaaba. Osooka n'onaaba bulungi nnyo ne wejjako ekkono ebyovu then bw'omaliriza oteeke amazzi agatukula mu baketi oseneko obusaanikiro obwo oyonge otabulemu agatukula otandike okweyira okuva ku mutwe paka kagere nga woosaba buli kimu kyoyagala. Ojja kumbuulira kaakati tuli kuona omukulu tuli ku cinnamon ono. Mwena abatamanyi cinnamon mu nyumba z'abakama bamwe cinnamon mwali. Cinnamon kyeki mu Luganda? Cinnamon ye budalasini mu Luganda. Era nga nkimanyi nti mu nyumba z'abakama bamwe mulimu budalasini omuse ow'obuwunga mulimu n'oyo ow'ebikoola. Tugenda kukozesa wa buwunga kuno kulunga muwarabu butaddamu kwasamya ki kimwa. Egwe kwata bulungi nnyo budalasini wo muteeke mu mazzi. Muteeke mu mazzi nga woosabirako buli kimu kyoyagala. Buli kikyamu kyonna ekirimu eno ennyumba, buli misango gyonna gye banteekako, buli lutwe lwonna olundiko, buli bisiraani byonna ebindiko, buli kimu ekikuliko kyomanyi nti mudimu, kyomanyi nti kigenda kuleetera obuzibu, kyomanyi nti nno kikomya emirembe gyo mu nyumba ya mukamawo, ebyokuyombayomba, ebyokukuvumaavuma, ebyobutasiima, ebyobutakusasula, ebyobutakwagala, ebyobutaganja mu bakamaabo byonna byogereko ng'oliko oyo cinnamon. Kati nno omukwate bulungi ng'omaze omutabula ogende mu kiyigo onaabe ne sabbuuni weeyozeeko ekyovu okwate cinnamon oyo weeyiire okuva ku mutwe mpaka wansi nga bw'ogamba cinnamon ono munaaba kweyozaako buli kimu, buli kikyamu kyonna, buli mayembe aganyambala, buli biteega, buli bidandi, buli lutwe, buli ddogo byonna ndyeyambululako likkirire ligende likulukute n'amazzi ganene. Munnange ogenda kikolera wiiki egi ogenda kukakasa, ogenda kikolera wiiki egi ogenda kakasa. Abamu kumwe mugenda kuŋŋamba era ebyo ebintu bya ddogo olagirira bannabalogo olagirira bino ani ataloga? Tewali ataloga. Ate nga nkimanyi ne bakama bamwe baloga okufaako obufi. Naye ekibi eddogo lye bakola ate liddira mu bakozi y'ensonga lwaki gye muli temwagenda kukola kokka
mwagenda nabbamalira bizibu byabwe ng'abamu ku mmwe bagenda bawongayo bafune ssente abalala bagenda kuddira ebizibu byabwe ebiri mu famire babiwe mmwe mukomewo nabyo oba mubibaterekere mubeere nabyo bw'oliba otuusa okudda otandike obbonaabona ng'obonaabona na bizibu bya mukamaawo awulidde wulira atawulidde kireke yenze Shila Adita Imbakalanya.